The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the Science Media Cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Amakya malungi abatukereddeko ku mpewo zaffe za The Alternative Digital kamanya nze Farida Bikobero kubanga ngenda tambula nammwe okuva essaawa zino paka essaawa 4 ez'amakya g'olunaku lwaleero. Nsuubira nti mwasuze bulungi, ate mmwe abataasuze bulungi Omukama Katonda abasaasire ate nammwe mutereere. Programu yaffe eyitibwa The Mighty Drive. Lwaki? We are always on the road nga tuvugamuko mu bibuga ebiba bitwetoolodde okulaba obuzibu buvaawa n'abantu ababivunaanyizibwako nga bwe tubalaga nti mukamange tetwogera wabula waliyo ebirabibwako ng'ate bannayuganda balowooleza ddala oba bakkiriza nti mmwe abavunaanyizibwa. So mbakubiriza nnyo mutwegatteko. We are live. Osobola otusanga ku Facebook ku mutimba gwano gwaffe ogwa The Alternative Digital oba ate ku YouTube era nayo ojja tusanga ku The Alternative Digital. Kozesa comment section okuteekamu ekibuuzo kyo oba endowooza yo tujja kubanga ate tuziyitamu nga show yaffe bwegenda maaso. Olunaku lwa leero nnina omugenyi okuva mu kitongole ki KCCA era ng'ono ye mwogezi w'ekitongole kino Mr. Muhumuza Daniel Nuwabine. Tugenda kubanga twogera ku nsonga nnyingi nnyo omuli ebyo ebituusiddwako the achievements of KCCA. Omukulu ono abadde mwogezi w'ekitongole kino okumalira ddala ebbanga eriwerako ndowooza kati anaatera akunyukiriza myaka 14. Emyaka si gyegyo gy'okunuukiriza? Emyaka gye mbadde mu kitongole. Tolaba gye myaka kijaweze myaka 14 nga tuli mu kitongole ekya KCCA naye nga si ku kifo eky'omwogezi. So tugenda kubanga tutunuulira obunafu bwa KCCA n'amaanyi ga KCCA galiwa, biki bye bakoze ate na biki bye bateekeddwa okukola bye batannakola. Tugenda kuba kutunuulira n'okusoomoozebwa kwe bazze bafuna. Ebizibu bibadde bingi n'emyala gibadde mingi, flooding mungi mu kibuga, naye waliwo emyala era gye tulaba nti gyo gikoleddwako ng'era ebitundu ebyo tebikya floodinga nnyo.
ate bwe twogera ku flooding abasuubuzi b'omu kibuga Kampala ndowooza mmwe mukitegeerera ddala kubanga ate mmwe abasinze okukosebwa ennyo ate amataba gano kuva last year abasuubuzi balina obuzibu buno baasuubizibwa compensation ate gye batannafuna ate ng'obuzibu bweyongera mu maaso ebintu byonooneka naye ate n'ebyasooka okwonooneka tebannasobola kubanga ate bafuna okuliyibwa so tugenda kubanga tutunuulira ebintu ebyo tutunuulire ne opportunities eziriwo KCCA ezeetunuulidde ate nga naawe munnayuganda awangaalira mu kibuga Kampala ate oba akoleramu mu kibuga Kampala osobola okubanga ate otaapinga mu ezo opportunities tujja kubanga munnange tuyitako era mu comment section mwe abayina ebibuuzo okubanga tubijjayo era nga Mr. Muhumuza agenda kubanga abibanukulira bulungi nnyo ddala so mukadde kano nja kubasaba munzikirize twanirize Mr. Muhumuza Daniel Nuwabine atulamuseeko awo nno show yaffe egenda kubanga ate etambulira ddala bulungi tusanyuse nnyo okubanga tuddeko naawe mu Mighty Drive era njagala okutegeeza tugenda katuyita mu kibuga kyo nga bwe tulaba ate ekibuga nga bwe kifaanana olunaku lwaleero mu kibuga kyaffe nga n'abali ku kamera kwe bali kale mbalamusiza nnyo abatuwuliriza abatulaba n'abo abanaatulaba nga kubanga tuli live ate emboozi negenda kusigalako ku mutimbagano ndeeta ennamusa ez'essanyu okuva mu kitongole ekya KCCA naddala okuva eri omuloodi ow'ekibuga Ssaalongo Balimwezo awamu ne Nankulu Ssenkulu w'ekibuga Executive Director Hajjat Sharifa Kuzeki ne bakozi bannange awamu ne bakama bange abalonde awo ku kitebe ekikulu State Hall ne mu division z'ettaano ez'ekibuga nti tweyama ffenna abakozi okulaba nti tuweereza ekibuga kyaffe okukikyusa n'okukikulaakulanya awamu n'abantu kituuke ku ekyo ekyeyagaza awamu n'ekyo ekinyenyumiriza buli omu akikyalamu akiyitamu akikoleramu akisulamu tubeere mu mbeera ennungi bulungi nnyo era ndowooza nammwe abawangaalira mu kibuga abakikyalamu aba abakikoleramu ndowooza musobola okukitunuulira ne mukikomparinga wabula njagala ye atubuulire bw'ayita mu kibuga ssaawa eno olunaku lwaleero kiki ye kyafuna mu mutima ofuna ssanyu nti ekibuga kigenda mu maaso kikula oba oyina ebikwennyamiza nti kyandibadde kisukkako we kiri wabula waliwo ebitakoleddwa oba ebyetaaga okukolebwa wempita mu kibuga naddala kati tuli wano Mutinda tuli ku mafuta agasero wano Mutinda bw'oyingira emmotoka oba bw'oba otambula okuva Ntindi ekisookera ddala enguudo kadde nene mu bukadde bwazo tuziddaabiriza ate ne tuzimba n'enguudo empya nti kati oyinza okuva mu kibuga oba oyinza okuva Kampala ku nsalosalo za Kampala paka ku lusalo olulala nga tosanze Kinnya mu bifo ebimu nga tosanze Kinnya kubanga mu bifo ebimu kuba kati bw'ova ekyanja n'ojja ekisaasi n'oyambuka n'ogenda ku luguudo olw'Ebukoto n'okkirira n'ogenda ku luguudo bypass oba n'otwalira ddala n'oyambuka Ekkololo n'okkirira ewampeewo n'oyitamu ewa Mukwano n'ogenda Ensambya n'oyita Erukuli n'otuuka e Buziga n'otuukira ddala e Bunyonyi n'ofuluma paka Kwata Express Kinnya tulina enguudo mu masekati g'ekibuga
waliwo ezo ze tukolako okulaba nti n'ekibuga kidda bujja. Waliwo ze tukolako, waliwo n'ezo ze tumaliriza. Twalina enguudo embi oluguudo lw'Essalaama nga buli kati tulina luno lwa Namasole olukkirira olwo nalwo lugenda kukolebwa. Ne twalina oluguudo lw'Essalaama nga lubi nnyo. Naye kati okuva ekibuya okutuuka Essalaama omala eddakiika 7. Ng'ate tetugamba abantu kuvuga ndiima. Twalina oluguudo lwa Saapolo Kaggwa. Olukwata ku bitaala. Naye kati oluguudo olwo luwedde. Twalina oluguudo lwa Spring Road okuva ku Yard ku Celtel. Kati bagiyita Airtel okutuukira ddala e Luzira. Lwali lunene tugenda tulumaliriza kubanga lubaddeko emirimu mingi naddala lukeereye naddala olw'okuba nti waliwo abantu abalina poloti ezirinaanye ng'okubawa omwagaanya okuyitako si kyangu, awamu n'okusengula payipu ez'ebyo ebikozesebwa ez'amazzi, ez'akazambi, okusengula amasannyalaze, ebyo byonna bye bitulwisizaamu. Naye ng'oluguudo olwo lukolebwa. Bw'oluyita ebugoloobi era nalwo lukolebwa. Laba Wamala Road okuviira ddala eno ku Entebbe Road n'oyitamu Suuna oluyitira ddala eno okuviira ddala e Kabowa ne lukwata paka Ezana. Enguudo zino zonna tuzikoze. Era bwewegendereza obulungi nti n'ebizimbe ebiri ku nguudo ezo ebyali birina enfuufu, ebyali bitali mbapangisa, ebyali bitalina kye birimu nga biri awo ebiringa ebyerabiddwa, kati byonna abantu babiddaabiriza kubanga enguudo ze tukola kati kubeerako emmotoka weyita, abantu we batambulira, kubeerako ettaala wansi nobirawo n'emifulejje egituyambako okukulukusa mukuka. N'olwekyo bw'otunuulira ebintu bino byonna tugenda bakiyita gumiti. Ekibuga kigenda kiri gumiti. Mu nsonga za kasasiro twafuna obubuzi bw'ekiteezaawo mu 2024 nga kiteeza ajjudde. Bwetwogerera kati tulina wetugenda okulongooseza kasasiro, eddongooserezo lya kasasiro erijja ebuyala. Tulina kati yiika 230 zetusobola okukolerako ate nga tugenda kukolera mu mbeera ey'omutindo. Bwetugenda mu by'abavubuka kubanga tugenda tutunuulira enguudo naye twerabira ti nno abazitambulirako oba we bakolera. Gavumenti etuwadde ssente tuzitadde mu myuga, tuzitadde mu PDM. Tulina amaka agasukka 312,000. Kampala y'emu ku ezo disitulikiti ezikoze obulungi ennyo. Gavumenti zeenyumirizaamu ezituukiriza PDM nga temuli kwemulugunya oba bulankanya ssente, ng'ebyo byonna tebiriimu. Oyogedde kasasiro katuleyoko kasasiro katono nnyo tujja kudda ku makubo. Kasasiro tulaba ebimotoka bya KCCA ate ne tulaba ne kampani ez'obwannannyini ezisolooza kasasiro. Yo KCCA ekoma obuvunaanyizibwa bwayo buliwa mu kusolooza kasasiro, tegenda mu kujja ku nnyumba ku homes. Yo obuvunaanyizibwa bwayo Munnayuganda yandyagadde okumanya buliwa, bukomawa? Mu mwaka gw'2026 ne 2028 kanso yaliwo yayisa etteeka nti omuntu afulumya kasasiro ayambeko okumulabirira paka wamugibwako. Now KCCA ng'ekitongole kiyinza okuba tekirina kapasite etwala kasasiro yenna ali mu Kampala, naye nga kirina obusobozi bungi nnyo okujja kasasiro mu bannaffe abasookerwako mu kibuga.
mu bifo ebiri hambo ebifo ebyabamufuna mpola era mu byalo nga 207 tuyitamu tetuyoola kasasiro bwereere. Kampala erina ebyalo 857 kati ku ebyo 857 207 kati netuyana ne bannaffe abatuyambako bwe tuyita ba concessionaire naye olw'okubanga tetusobola kukkiriza buli omu kugenda mu mulimu gwa kasasiro kubanga emmotoka bijja kuba biyisinganya kino kisuula kasasiro bagenda mu bidding process oba mu kuvuganya okufuna emirimu egyo netwesanga nti no buli division oba buli waliwo amatwala ag'enjawulo oba ebifo ebyenjawulo birina concessionaire company emu. Company ziyinza n'okwegatta awamu ne zifuna omulimu gumu. Abo betuyita ba concessionaires muli bannabugabo muli ba Solid Waste ba consortium muli ba Home Clean bonna mwe baliwo. Nakati bw'otunuulira bwe twogera kasasiro katudde mu kibuga ebivunaanyizibwa waliwo ebitundu ebimu nga wo kasasiro waawo oba oyisewo ku makya oba lweggulo ojja kumusangawo okugeza nga Kafumbe Mukasa awo awantu tugambe nti KCCA waliwo weetuka ng'eri overwhelmed ne Nakasero ate nga ebitundu bino bye twogerako biri mu kibuga wakati. Siye bifo bijja mu kasasiro tesobola kuba overwhelmed. Lwaki tulaba nti kasasiro yabeeranga ebifo ebyo byoyogeddeko tunajjukira nti Mutale ate mu Katale essaawa 24 baba bakola. Mutale bwe Kampala tebuwummula wano ku lukalu lwa Africa ndowooza ffe tulina obutale obukola ennyo naye ate enjawulo eriwo eri nti mu butale bwaffe obwo ak'Enakasero ak'Owino obutale Kaleerwe Kasubi obutale bwaffe bwonna bubeeramu mmere. Emmere eyaffe eya wano ya birime ate tetunnatuuka ku ttuluba ng'ensi okuba nti nno era President azze akyogerako nnyo value addition okuba nti nno nga twongeza omutindo ettooke lijjira ku nkota kuliko ebikuta oba ebiwata bw'oba oli bwase kuliko ekikolokomba ate tulina ne bannaffe abali emmere emboobeze ey'omu ndagala so tubeera n'endagala nazo zijjirako bwe tuleeta mawugu ajjirako ebikuta oluusi n'ebikoola okulaba muno takola ki tayonooneka omusana bwe tuleeta nakati tumukulirayo ddala n'emirandira gyonna emboga ennaanansi kati gweoli mukyaluunyirira kitegeeza ne fruits oliira ddala eziwerako ebyo byonna byolya ku nnyaanya zijja nga bazibisse lumonde kwegamba buli kimu gwe kyolaba ekijja mu kibuga bogoya takoma na kubeera na gundi gyokka na biwagu byokka naye ne bateekako n'ebigogo ate kino kibeerawo essaawa 24 hours. Bano bafuluma bano bayingira bano bafuluma bano bayingira n'olwekyo ne weesanga nti ebyo ebijjira ku matooke ebijjira ku muwogo tewali abitwala kubanga gwe bw'ogenda mu katale bakulengera muwogo n'otwala kati oza amakoola gaddawa kati bw'ogenda mu katale ojjayo enkota y'ettooke naye kati ennaku zino bagiwagula ne tufuna emyeru b'eminwe ebikolokomba biddawa kasasiro so ne weesanga nga buli naye bw'ogendayo kati kubanga tulina essaawa zetujjirayo kasasiro bwe luba olunaku lw'akatale kati tumanyi mbuno mu wino tulina akatale ku lwokusatu tulina akatale ku lwokutaano n'Enakasero tulina ennaku z'obutale
ku lunaku lw'obutale kasasiro abeera ki mungi kubanga n'emmere ebezze eba mpitirivu naye ate era mu ssaawa ng'emu oba bbiri kasasiro aba akoze eki aba aweddewo kati gwe bw'ojja wano nga tutandise kubanga jjukira tujjayo ttaani kati nga mu wino tujjayo ttaani ezisukka mu 3 ezo z'emmotoka ezo 2 naye bwe butuukira olw'eggulo ng'ate kasasiro omulala akoze eki azze so oyinza okutuukawo nga wabaddewo kati nga kajjaamu ng'emmotoka ebadde jja okugjawo natabaddewo ekwatidde mu jaamu naye nga kati ne buyitawo lyali kasasiro asinga obungi akoze eki agiddwawo eyo nno ebeerera ddala achievement nnyo naye nga tukyali ku kasasiro kuno ne ku myala lwaki ekibuga kyaffe kifulaadinga nnyo ng'ate otutegeezezza nti mugezezzaako okukola emiwaatwa egitwala amazzi ne gava mu kibuga naye lwaki tukyalaba nti ekibuga kyaffe kisigala kikyafulaadinga tugambe nti abantu be batali responsible tugambe nti emyala mifunda obuzibu buliwa ekibuga nga kifulaadinga guno omwaka gwenye amazzi wasemba ddi si wala nnyo tuli mu mmotoka enkuba yakatonnya enkuba yakatonnya enkuba etonnya emyezi egiyise emyezi 4 etonnya twafunako naawe enkuba wano mu Kampala kati twogerera amazzi gayinza okulegama tetukyalina mataba tegakyaliwo kubanga ebifo ebyali birina obuzibu twalina obuzibu ku Sebaana Road okuli Nakivubo Channel twalina obuzibu ku Lubigi twalina obuzibu e Kyambogo twalina obuzibu e Bwayizi naye bw'ogenda ku Sebaana Road twateekawo emiwaatwa egiyingiza Nakivubo Channel ate nga tukyakola ne ku Beni Kiwanuka tuli kumpi kumalirizaawo okulaba nti nno amazzi agava oluuyi olwo nago gakulukuta ne gagenda mu Nakivubo gafuluma twateekawo emiwaatwa 18 ng'ate minene nti amazzi gajja kukola ki gajja kuyingira twalina abatembeeyi mu kkubo ng'abatembeeyi basula kuli babeera kuli kyetwajjira ku trade order ng'omutembeeyi bw'ayuza engatto n'ajjamu akaveera asuula awo bw'akola fruits ennaanansi ne watermelon byonna akola ki asuula awo endagala baali batandise n'okuleeta amatooka awo ku street okutundirawo obuveera obuva ku ngoye obuveera okuva ku socks bwali buyitivu nga bugenderawo kati buno obuveera nga bwe buzibikira ki emyala gino bw'ozibikira ebifo bino nga bw'alya chipusi kafoira akakola ki akasuulawo akacupa akasuula waasanze ebyo ne bizibikira emiwaatwa gy'amazzi mwe galina oyita okuyingira nakyo nga 19 February netutandika netujja abatenderi kuki ku kkubo era ne baviirako ddala kati bw'oyita emmanga eyo naye bwe twabajjaako ne tutandikirawo okuzibukula tegwali mulimu mwangu muno ne tutandika okuzibukula emiwaatwa kitambuza amazzi era amazzi agasembayo okulegama gali mwezi gwa 3 okulegama si mataba kwali kulegama kati ebizimbe ebyayingirwamu amazzi ne bannannyini bizimbe bakikola ki bategeereza kubanga abasinga bagenda ne bakyusa basement ne baziteekamu amaduuka abamu ne batakola ekyo kitwabagamba era kati enkuba ezze etonnya twafuna n'enkuba nno namutayiika wano mu mwezi ogwa April twafuna millimeters
55 millimeters 55 ekirawa millimeters mmeka okupima obungi bw'enkuba millimeters okuva ku millimeters 35 ku rain gauge okola homework w'abaana ekipimo ky'enkuba enkuba bagipimira ku rain gauge. Now ekipimo enkuba bw'ekipimo ekyo bwe kisukka 35 enkuba eba namutaayiika ekyo tufunye buzibu enkuba etonnye ne tugiyita ntono kubanga jjukira amambuka gonna agasinga ku busozi obusinga twazimbyeko abantu bazimbye tulinako peeva tulinako kakoolaasi nti kati enkuba bwetonnya mukoka alina aba alina kutta tayingira mu ttaka kati eno gyoyita enkuba etono bw'olaba enkuba nga ekifo kikyaliko amazzi ng'ate koolaasi kitegeeza ebadde nnyingi ne tolina woowulidde mazzi kulegama gakulukuta bulungi ate tukyeyongera kubanga kati wano tuli ku Kira road kyetusoose okukola ku nguudo zino ye drainage oluguudo tulukola naye tusookedde ku drainage egitambuza mukoka gano amazzi gonna agakulukuta gave kuki katonda nga yembeezi waffe mpuzira nga aganuwa kubanga naye bw'otunula mu East Africa wano ekuluka lwa Africa ndowooza era ne mu nsi yonna ffe ekibuga ekisobodde okola nti nno amazzi ag'enkuba mu myezi gino ena ne Dubai tugisinga okulabirira amazzi agakola ki agayiika ku ttaka kubanga Dubai bo waliwo batuuka ekibuga kyonna nekikola ki kati flooding gyogikozeseeyo n'ebibuga ebyawa nebitwetoolodde ekigambo flooding oba amataba okikozeseeyo naye wano amazzi gamamu katono mu ddakiika 10 ne bweba nkuba nnyingi nnyo mu ddakiika 17 anti 2025 kyova muno kubanga 2025 twalina abatembeeyi ku makubo twalina emiwaatwa emizibiki ne kati wetwogerera nga bw'onoonaaba oyinza okugenda mu kinaabiro n'onaaba era amazzi gakola ki gakusigalako ku minaawo wansi naye bw'obeera n'akagattulula nga kazibu gonna gakola ki gakkirira kyekimu n'enkuba bw'etonnya amazzi gabeerawo naye not even after some time a few just ng'amazzi gakoze eki gagenze n'olwekyo ekigambo mataba mu Kampala tusobola kikozesa olulimi Oluganda oba olutyobodi kisumuluzo wasoma ku kisumuluzo 1 kisumuluzo 2 trade order eno yajja ne mixed feelings abamu bagisanyukira abalala abakosebwa abaali nga bakosebwa ddala nti bo be baali ku streets zino ne batasanyuka n'abo abalumirirwako ku bantu nga bagamba nti abatembeeyi bano be mwagoba ku makubo mwali temubateekedde nti ate n'abamu gye mubasindika mu butale tebabusobola olw'ebisale by'obutale okubanga biri wagguluko. So nebeera nga trade order yazze abantu baagalayo enkulaakulana naye ng'ate enyigiriza abantu ate abaali gifunyeemu. Nze njagalira ddala ekibuga ekiyonjo. Masekati b'ekibuga okiraba otya kati? Nze ndi musanyufu nnyo baali batusikasika emikono jangu wano akajja kalungi nnyo oyitirawo ddala nga tolina buzibu. Oyitirawo ddala. Now nga tetunnatandika trade order eno twasooka kusomesa abaali bavunaanyizibwa ne minisita najja ku mpewo n'alaana nti bannange emyezi 2 kyetugenda okukola netulaga n'emidaala egyali mu butale kubanga obutale tebwali mu maanyi netulaga emidaala egyali mu butale obwa gavumenti awamu n'obutale obwobwannannyini
ne tubawa ne contacts abamu ne batandika okukola kyokugenda ne tubagana okubalaga nti n'engeri gye tukoze enguudo zino nga bwe tubunga gye tusookedde ebizimbe bingi ebiri awo ebirimu obwere ebitalimu ate nga renti eri wansi ng'ate abantu gye basula bantu netulaga buli omu walina okukola ki abamu ne tubasomesa n'okubasomesa ebya online okusuubulira ku simu yes ng'ewuwa emaali eriwo kiteekayo bakuwe oda oderivaringe ate ng'abo bangi nnyo kubanga kati amasimu tegakyali ga tiktok abantu edda basimu baali bazira batusangako ntungo biki ebyo naye kati bateekako yes now bwe twajja mu mbeera bwetyo ntugamba muno kati tugenda kukola ki kuteeka mu nkola era nga 19 ne tukikola ki nga buli omu tumutegese buli omu tumubuuze mu butale obwa gavumenti tewali nusuneeki esasulwa kufuna kifu ababadde nga basasuza abantu badde nga bakikola mu bukyamu mpozi mu butale obwobwannannyini kubanga oli ateekawo akatale kaleke ng'ayagala abantu bapangise obwobwannannyini naye ate omuntu agenda mu katale ak'obwannannyini naye aba alina waatuuse naye omuntu atandika akatale aka gavumenti kubanga talina kyakola kyasasula kyasobola okusasulira katugamba agenze ne kabuyonjo zabwereere bw'aba akozesa amasannyalaze bw'aba akozesa amazzi mu bizinesi ye ebyo aba alina obikola ki kubanga byonna bigenda naki na bizinesi naye aba terina kyakola ki kyalina kyagenda okusasula omudaala no so bwe tugenda ku nsonga ya trade order abantu bonna bategeezebwa bateekawo nnyo resistance ng'ate bameka bonna nze ndaba mwabakukumula bukumuzi no one was kubanga buli omu change nzibu nnyo okyoye muno ne bagamba muno enviiri ezo toddamu kuziteekako bwe bakigamba bwe batyo otandika okwebbirira okuziteeka mu nkotowokka so omuntu yenna enkyukakyuka eno eba nzibu naye twalina abantu katugambe ng'enkumi 3 abaali ku nguudo naye kati osanga pockets batono nnyo abaagala okulemerako katudde ku nteekateeka y'ekibuga abamu baavaayo nga balwezinga amaloboozi nga bagamba nti lwaki tewabeerawo okuteekerateekera ekibuga okutuufu nti nga temuli katogo kano ketulaba nti osanga ow'emmere nga wali watunda engatto ate waliwo n'ow'enviiri asibaawo enviiri lwaki tetufuna streets nga bw'oba oyagala emmere mu kibuga Kampala nga kugamba kwata William bw'oba oyagala engoye gwe kwata luno ekkubo lwaki kibuga tekiteekeddwa ku sseeryo organically oba enkula entuufu enkulaakulana entuufu era gyetutwala kubanga tusookera mu bifo ebyo gavumenti byekola ki byevunaanyizibwako olwaleero bw'ogenda mu butale bwaffe wabeerawo ekifo ekyab'emmere tekiriraaniganye na kyabanviiri newabeerawo ekifo ekya ekyab'engoye tune mu Kinnamwandu waliyo emmere naye buli omu amanyi muno bw'ayagala emmere ey'ebbeeyi entono ajja genda mu Kinnamwandu naye tusobola kusangayo ngoye bavaawo awo so kyengezaako okukulaga nti okusinziira ku nkulaakulana bw'eba etambula waliwo ebintu ebijja byokka kati genda ku maduuka ago agali ku Ssebaana mu bizimbe byombiriri ojja kusanga restauranti ziri waggulu naye tojja kusangawo spare wa mmotoka
Ebyamasannyalaze bw'oba obyetaaga. Weeyagala ebyamasannyalaze ogendawo. Genda wali waggulu nga Nakasero. Ng'Nakasero. Bw'oba oyagala sipeeyi ogendawo. Genda Wakiseka. Bw'oba oyagala endibota z'engatto ogendawo. Simanyi endibota z'engatto gye ziri. Genda Katwe. Bw'oba oyagala obugaali. Awo dda Katwe. So ebintu bijja enkulaakulana, ekibuga kasita muba mukikulaakulanya. Bijja byesootinga byo. Byesootinga. Kubanga ekisookera ddala ettaka erisinga si lyaki? Si lya gavumenti. Tukolagana ne bannannyini mataka, private land. Naye ate ne bizinesi zituuka nazo ne kati ne bakolera infrastructure ebatuusamu ebyo ebifo nga bwe biri. Enkula kubanga awo that is citizen focused development. Abatembeeyi bavayo nga basaba, simanyi oba okusaba kwabwe mwakuwulira ne mukulowoozaako nga bagamba nti weewaawo baagobebwa ku makubo singa muddamu ne mubawa olunaku ne mubawa ne street emanyiddwa nti olunaku katugeze ng'olwesande nga bwe kyaliwo ko simanyi oba kyazzeemu nti tujja kufuna akatale awo ak'omubuulo kweyo street buli ayagala genda eyo. Ku Benchwano katubazze ku Room Street ku Sande kati gwe wandyagadde olunaku olw'Esande oddemu ofune nti no buli Sande ngenda kufuna abansikasika omukono. Sande ekyo kiba kintutte mu kibuga. Kusika mukono. Ogenda ku obutale buba tebunnajjula. Dimandi eno eba evaawa. Naye kangereze ku maama wange atunda emiyembe mu kibbo. Naye bwakeera ku makya n'agenda mu katale. Olowooza ayinza okuggyayo essente eziyinza okuyimirizaawo katugeze n'okuliisa abaana. Yes. Kubanga mu katale mbeera mu section. Kubanga ne bw'ogenda mu katale tulinamu ebifo nga 4 mu butale. Tulina pitch webaala wansi. Ne tubeera ne store. Omudaala. Ne tubeera ne lock-up. Akaduuka akatono. Ne shop. Mu katale ke kamu tulina omuntu alina akafo ne kafo watundira emmere. Paka koli alina restaurant. Kitegeeza buli omu alina waakola ki? Wajja. Naye kati ekizibu kireeta kino nti gwe Farida ojja kwagala ogula omuyembe ku street. Saagala kutambula kugenda mu katale. Yes. Kati bwe tumuteeka eri mu katale naawe ne tujja ne tukwata ogula omuyembe kw'oyo omuntu ali ku street. Natural ojja kugamba ntayi n'okuddayo nendaba abaana eka ne Haji nsanga ewaka kangende ngule omuyembe mu katale. Bw'ona ogenda mu katale lazima ojja mugulako. Wamma y'ensonga gye baawanga nti mu butale gye mubasindika teri baguzi. Kubanga gwe omuguzi gwamugulako wano ku street. Ne bwe tumuteeka eri mu katale naawe ojja kugenda wa? Ojja kugenda mu katale kubanga ku street gy'onoonya tugenda tisanga. Wow. Katudde ku bizimbe mu kibuga Kampala. Mulimu ebizimbe ebikadde. Byolabira ddala nga kituufu byo tebyandinyumidde mu kibuga. Byebyo ebizimbe enteekateeka yaabyo eri etya? Nti omuntu aba alabika bulungi. Oyinza okusanga nga nange bw'otunulako ku makya nga naakabamu nina obujonjo nnyo ebiki basitunulwamu. Banzimbyezimbye. Naye gwe olabika bw'ozuuka ku makya okuba nga gwe Mukama yakuwumba bulungi. Naawe n'ebizimbe bwe bityo ebizimbe biyinza okuba nga birungi naye bwe biba nga tebirabiriddwa
biba birabika bubi. Kitooke kifaaki kifa nsalira. Era gavumenti yalaba n'eteekawo etteeka nga liyita mu physical planning, liyitibwa Physical Planning Act. Nti omuntu bw'onoobeera n'ekizimbe bwe kityo olina okulaba nti nokikola okiddaabiriza kibeera mu mbeera ennungi, okulabisa obulungi ekibuga n'abantu. Abantu wano mu kibuga omuntu bw'otunula ku kizimbe nga kifaanana bubi, naawe muli obwongo busajjulukuka, tekikusikiriza n'omulimu naawe n'obwongo nabwo okusanyuka omusanyufu. Abantu babeera ne depression lwakulaba bintu bibi. Kubanga kati abantu abayita ku 9/11, abantu abayita ku Speak Road, abantu abali awo ku Room Street, abantu abali ku Namirembe Road, engeri gye twateekamu ebimuli, engeri gyonna gye stress yakendeera. Stress abantu babeeranga mu maduuka awo nga stress abatta lwakulaba bintu bikyamu. So n'ebizimbe bwe bityo kulabisa obulungi ekibuga. Era twawadde notices kati tuze ndowooza wiikisi nga 3 oba wiikisi 4 anaaba taddaabiriza, tujja muyambako tukole ki, tusooke tukiggaleko katono asobole okuba nga yeetereeza ekyatte bulungi. Waliwo yangambye nti nkubuuze lwaki abagagga mu kibuga Kampala bannyini bizimbe ebyo basasuza ababipangisaamu mu ddoola? Minisitule yabyabusuubuzi kubanga etteeka lyayita Landlords and Tenants Act nga omuntu alina kusasula ssente muki muzaawano mu ssente nganda, mu ssente za Uganda. So kubanga basasula mu ddoola bandiroopye oyo omuntu gwe basasuza olina okugenda n'ekubira endulu mu trade oba awo nno tuvuddewo ku bizimbe katutudde ku mujjuzo mu kibuga. Omujjuzo tutandika kujjako musango, ojja kundetera abantu okulowooza nti nze mubi. Omujjuzo mu kibuga, bodaboda zino twagala ekibuga. Waliwo enteekateeka ey'okulaba nti bodaboda ziyina we zibeera, kubanga zipaakinga anyway. Olaba Kampala Road awo nga ku Bank of Uganda bapaakingira ddala mu kkubo ne basalako paati eyo ne bagifuula paakingi yaabwe ababoda, ate tebagambwako abo abantu. Mulina enteekateeka y'ababodaboda bano ne takisi ezimu, kubanga waliyo takisi enkadde ze musobola okubanga nti ezo mugamba tezijja kuddamu kuyingira kibuga? Kera ddala tuli mu nkola y'okulungamya ebyentambula mu kibuga. Okuba nti nno bodaboda zibeerako zibeera, takisi zibeerawo ne baasi. Singa olaba engeri gye tuli mu jaamu wano, buli omu agenda okukola, bw'otunuulira emmotoka eziri wano ezitwetoolodde, emmotoka tulina ez'obwannannyini, era niyo waliwo ne takisi eri awo. Takisi bbiri zituliko wano emabega, naye nga mu bino byonna emmotoka emu, takisi emu ya fuuti nga 10 ebeeramu abantu 14. Bw'otunuulira takisi ezibeeramu abantu katugambe ng'enkaaga, mu 5 ababeera mu bbaasi, weesanga nti no mu bbaasi emu beeramu abantu, mu bbaasi emu beeramu takisi nga 5, beeramu takisi nga 5, ate bbaasi emu ya fuuti nga 2.
tezisukka 2 wano fuuti 13 takisi 5 omwawo ekibabu fuuti 12 fuuti 6 so kati bw'obala ziri fuuti 2 n'ojjako n'ozijja ku 6 kusigaza 4 kitegeeza buli baasi emu ebeera oba oseeviize fuuti ameka kati si fuuti 4 gokka ne waliwo n'amabanga bw'ogenda gye basomera okuvuga emmotoka wateekwa okubeerawo fuuti 6 okuva ku mmotoka eno kati era 6 emirundi 5 oba emirundi 4 kuba ku mmotoka ey'omu maaso paka ku y'emabega fuuti 6 emirundi 4 ebisaa 24 zongere ku ziri 4 ezo fuuti 6 so buli baasi emu osevinga fuuti 4 mu mmeka 64 z'osevinga buli baasi weebeera kitegeeza nti gye tulaga tulina okuva ku unit transport tudde ku mass transport kyovaamu nno tukolaganye n'ekiira motors tutandise okuleeta baasi kikibuga naye tetusobola kugamba nti mwenna muveemu ng'abantu abatakisi mugende tuzze ku baasi tekisoboka kubanga waliwo abali mu mulimu ogwo naye nabo bwe tubalaga nti nno kino kikola nabo takisi zino zijja kudda ebweru bagule ki bayingire baasi tufune ebifo ebimu nga tulinawo stage zetuwandiisizza za booda nga nsambusanvu kubanga obwetaavu bwa booda nabwo bwebuti bwebuli so pulaani gye tulina yakulungamya byantambula mu kibuga era tukitandiseeko olaba baasi nga zitandise okujja teweebuuza tukitwala process by process tera yagamba process yakutwala process by process tuli ku nsonga za kibuga Kampala ekibuga kyetuwangaaliramu ekibuga kyetukoleramu abamu mwakizaalibirwamu kyemukuliddemu era nga ffenna twagala ekibuga ekikulaakulanye ekibuga ekirabika obulungi ensonga lwaki tubagamba nti bw'osanga akamuli bakasimbye tokalinnya era nze nayagadde nnyo enkola ey'okugamba nti ono atrespass nze bamukwase enkumbi ayibe nesi ffe tuzibakwasa baani abo bakwase nabo batukwasa obukumbi omuntu bw'ayita mugundi mu muddo mu kibuga Kampala abantu bayagadde nnyo bayirawe ekibuga engeri kirabikamu omuntu abeerawo n'alaba munne ng'ayise muddo n'amugamba nti negundi lwaki oyise muddo laba bwegufaanana oli ne n'alaba ng'ekifo kinyirira n'agamba ngansobezza nkoze ntya nti kale kantereeze wano wenkoze eki wenyonoonye tubeerawo n'abakyala n'abavubuka ababa balabirira nti mpa ku nkumbi nkole ki ng'atereezaawo ati kubanga alabye ekyakoze ensobi oluusi ayinza okuba ng'ayitawo nawe nga negundira bakyokoze olinyiriddewo ati bannange bwe kiba kyekyo nsobezza kanfune wali ekisawo ky'amanyiwa nzije nkikole ki nkiyiwewo omuntu aba yeeyagalidde kubanga ffe tetusobola kukukwata ate ne tukulimisa no tetusobola kukulimisa kubanga awo ffe tuba abakwasi ffe tuba tukuvunaanye ffe tuba tukuwadde ekibonerezo ate ne tukozesa n'ekibonerezo ffe tugoberera amateeka n'olwekyo abantu abasinga bwe balaba ensobi ze balimu ate nga naye alaba ekintu kirungi ng'alabye abantu bamunenyeza nga kale munenyeza nange kankole ki kantereeze mu ngeri ey'okututwala process by process twagala tutunuleko pollution air quality mu kibuga Kampala ezzenga bagirwankinga nga etali nnungi obuzibu buvaawa era nteekateeka kyeriwo okulaba nti omukka gwe tussa mu kibuga Kampala gutereeramukko ekisookera ddala ensonga lwaki batupima bagamba muno omukka mubi lwakubanga tulina ebipimo
ebipima era kyova olaba naawe ongambye nti amazzi gaali mangi lwaka tulina rainigage yes kubanga tulina ebipimo mukano ku lukalu lwa Africa ffe tukyasinza okumonitaringa omukka ogusibwa ebibuga ebirala tebimonitaringa lwaki ffe tukinamu nnyo interest because gavumenti efa nnyo ku bantu baayo so omuntu ayina ekipimo yoyo abeera transparent aba mwerufu aba mwerufu abeera wavunaanyizibwa aba alaga kikyali abantu basobola okukola ki okukitegeera wano mu Kampala tulina air quality monitors obupima nga 17 opima empewo gye tussa yes nga bwesuuliridde ebifo ebyenjawulo bw'otunuulira ebibuga ebirala ebitusingako birina monitors nga 20-10 kubanga bo bagezaako okulaba nti babikirira naye ffe tupima ne tulaga ne tubeera ne community interventions kubanga tulina bu app omuntu ow'okukyalo VHT oba air quality champion asobola okulaba air quality kubanga essimu ye erina engeri gyekwatagana ku monitor nemulaga nti awano air quality embi kivudde ku ki nti waliwo ayokya kasasiro kivudde ku mukka kati wano nga engeri gye tuli mu jaamu tugamba muno kati air quality bw'aba ali bwati kati baasi z'amasannyalaze zijja tuyambako netutandika ozintroducinga mpola nti mu bifo bwe biti jaamu ono mungi lwakubanga waliwo ebinnya emmotoka kazitambule speed kijja tuyambako kuki ku mukka kubanga emmotoka ziba zikola ki zitambula ziba zitamuyise n'olwekyo olw'okubanga tulondoola olw'okubanga tuli beerufu nga gavumenti tuvaayo okulaga ekifaananyi ekituufu kyekiri tulyoke tukirwanyisa kyekimu kyonna ekyali ku siriimu pulezidenti yalaga abantu nti siriimu waali atatta naye ate tulina ne bannaffe abataakola ki abataalanga nti siriimu gyali mu nsi naye nga teyaliiyo kati ffe olw'okuba nga tuli beerufu kyova olaba nga tukola ki ate kituyamba nnyo okukendeeza obuzibu obwo so bw'otunuulira air quality kubanga tuli ku average ya 39 micrograms per cubic meter ate nga NEMA National Environment Management Authority yeegamba nti nno omukka omulungi gulina kubeera ku micrograms 48 buli 100 kitegeeza nti Kampala eri wansi nnungi naye World Health Organization egamba nti no tulina kubeera ku micrograms 5 per cubic meter. World Health Organization era etwalira nga ku Switzerland nga ku Finland so kati bwe tusinzira ku standard ya NEMA ya Uganda tuli bulungi yes naye kwekyo kye tuluubirira ffe strategic plan eya 2025-2029-2030 tusuubira okukka by 5 tutuuke waakiri ku 34 micrograms per cubic meter obupaticles obwo obutundutundu obuli mu mpewo 3 mu bonna buli cubic buli ka mita kamu so kyetugezaako kyetuluubirira one community monitoring community okubanga emonitaringa ani ayokya kasasiro ani asudde kasasiro awakyamu
okugyamu kasasiro mu bantu obutamuleka neyetuuma okukola enguudo okukola nti okugyawo omugoteko bino ebitaala byolabye tuyiseemu bituyamba nnyo kubanga biruŋŋamya abantu engeri gye batambulamu okola nti nno tujjawo ebyo byonna ebisobola okuleeta ne transport okuimprovinga transport tubamu tugenda mu mabaasi tukendeeza emmotoka ziyingira tukendeeza booda ebyo byonna tubikola olw'okuba nga twagala empewo ekole ki ebeere ennungi kyekimu ku ebyo ebinaava mu kuluŋŋamya ebyentambula empewo ejja kuba nnungi kubanga kati wano tulinayo emmotoka nga 200 naye ka tugambe ffenna tutambulidde mu train oba tutambulidde mu baasi emissions omukka oguva mu mamotoka guba gukendeeredde ddala so kyova olamuno tugezaako njagala okubanga nzirako ku sayidi ya ekibuga butya bwe kikulaakulanyemu bw'otunuulira development y'ekibuga Kampala n'ebibuga ebirala kubanga mmwe abali ku technical wing ya KCCA kyemmanyi nti mu benchmarkinga ne mujja ne mulaba bye mujja eri oba naffe ebiyinza otukolera bw'otunuulira nga bwe tu developing oba bwe tukulaakulana nga bwe tu comparinga n'ebibuga ebirala olowooza tetulaaginze mukka emabega ng'ekibuga Kampala? Okulaakulana kwa Kampala kuli ku sipiidi y'amaanyi. Kuli ku sipiidi y'amaanyi nnyo kubanga bw'otunuulira bizinesi ezikolebwa mu Kampala n'enkulaakulana ya bizinesi Kampala eri waggulu nnyo. Abantu abateekawo emirimu, abantu pressure eri ku nguudo eyeeyongera ku nguudo, abantu abayingira ekibuga n'endabika y'ekibuga emirimu egigenda mu maaso okuzimba ebizimbe kubanga oyita wano n'osanga ekizimbe kimyuseewo, n'oyita wali n'osanga ekizimbe kirala kiggwa, n'oyita wali no permission abantu basaba lukusa lwakukola ki lwa kuzimba. Bw'olaba ensimbi ze tujja mu layisensi, ensimbi ze tujja mu property rates ezandivuddemu, bw'olaba abantu abasaba service olabira ddala nti nno ekibuga kikulaakulana, kikula ku sipiidi y'amaanyi nnyo. Era challenge tulina eyokusangamu no sipiidi eri waggulu, ate abateekayo ensimbi abawaayo emisolo si bangi. So singa buli omu awaayo, buli alina ekizimbe kyapangisa awaayo akasente eti ne tutereeza enguudo, tuggyewo kasasiro, twere enguudo ezo, twandibadde tuli wala nnyo. Naye okwo kusoomooza byali, naye nga ekibuga sipiidi gye tuliko bannange mu kibuga wano Kampala y'amaanyi. Olabye ogenda kulaba Nairobi wano, olaba ekibuga bwe kifaanana obulungi. Simanyi gye tugenda kuyita naye ndowooza ekibuga bwe kifaanana. Kakati twogedde ku nsonga ya kasente. Awo nno we njagala tugendeko ku nsonga ya budget. Nga bwe muteekerateekera ekibuga twabalabako nga mugamba bajeti yaffe bagisaze, ate lwaki mulowooza nti bajeti yammwe gye muba mu budgeting gye muba muwaddeyo okuba nga muteekerateekera ekibuga ekendeezebwako kusinziira ku ebyo ate bye muba mulina okukola? Tugambe nti bo ng'aba abagaba ssente baba tebalabye bwetaavu, buliwo obuzibu buvaawa? Baba balabye obwetaavu ne priorities bibeera ebyetaagisa bingi bitwetaaga, naye ate n'ensimbi ziyinza okuba nga si zennyingi ennyo eziri awo. Naye gavumenti
Ekyenjagala ennyo ne gavumenti eno awamu ne pulezidenti kuwuliriza n'okumanya abantu bye beetaaga. Era bwe tuvayo ne tugamba muno kino kye tugenda okukola muzisaze naye kino kye twetaaga okukola. Twetaaga okukola kino, twetaaga okuzimba enguudo, twetaaga amataala, twetaaga okulongoosa kasasiro, twetaaga ebimotoka ebirala okujja kasasiro mu kibuga. Oluuyi olumu kye luba lulabye nga ekitali kya nkizo bwe tunnyonnyola bakiraba ng'ekyaki ekyenkizo. So budget kyovaamu waliwo ebigambo nga supplementary waliwo review nga budget. Era wenjogerera nga yes baali batusazeeko naye nga sente zakoze eki baatwongeddeko. Twakyazaako omukyala sipiika wa KCC abadde sipiika omukyala Honorable Zahara Rwili Kamala nategeeza nti esente zibaweebwa tezibamala kukola mirimu gye muyina kukola. Ekyo kyo kituufu? Esente tezimalangako. Naye wabeerawo kale Tezimala kuba tezimalangako. Naawe kennyini omusaala gw'olina ojja kugamba kino tegukukola ki tegukumala. Naye ng'akusasula yalaba akuwadde ki? So kibeeri okukolera mu ekyo ky'olina. You cut your clothes, you make your suit to your clothes. So ekitono kino kye tufunye tukikozeemu ki? Kubanga gye tukoma okwongera okukola n'okutuukiriza emirimu n'abantu ababadde batasasula misolo balaba nti nze sisasudde, nze nnemesezza enkulaakulana. Abasajja baabo bakola luguudo nze n'ekizimba bupangisa bajja sinnasasulayo. Bwe tugenda omubanja aba alaba kitukola ki? Bwe tuvaayo okusomesa kati naffe ensimbi ezeeyongera wano ze tusolooza ne gavumenti zeetuwa zikola ki? Zeeyongera. Wabaddengawo obukuubagano oba ebigambibwa nti kuubagana mwenga aba technical wing ne political wing. Aba political wing bagamba nti bwe bakola recommendations ne baziweereza mu technical wing ate mmwe muzifuula ne mukola ate mmwe bye mulabye nga ate bo bali baba bakonsultinze abantu. Okukuubagana kutya? Ndowooza obutali kukwatagana kino kye tulowooza kye kyandikoze ate ne mukisuula mu kasero mwe ne mukola ate ekitongole kyonna ebeera convergence of ideas. Nga bwe tuzze wano mu studio n'agenda ku kamera ono agenda kustinga, tulina avuga, tulina producer. Nga bwe tuli niye waliwo omutuuka nomugamba leero katulete n'owabiri. We n'agamba nedda ekiriwo kati tajja kutunda. Naye n'agamba kino naye okulungamya ebyo byonna mubeera ne plan eya shows zammwe nga nti no for the next 3 weeks bano be bagenyi baffe kikikola ki kyova olamba nno ideas ezo zonna twajja ne tuziteeka mu kiyitibwa strategic plan. Nti olw'okubanga ebirowoozo byaffe biyinza okukyuka biyinza okukola ki ne budget tetugenda okukola ebintu bye tugenda okukola katubiteeke mu plan gye twagala tutambulireko. Yes. Tuteekawo olugendo lwaffe olw'emyaka 5 egenda kubeera bwe tuwayo ne mu finance ne mu parliament ne muki ne bakuona mu stamp n'ensimbi zigenda okujja zigenda kubeera kati okujjako ng'ekintu ekyo ekizze kya emergency kyaki nga bwolaba Ebola nga bwolaba COVID nga bwolaba kiteezi tuba tulina bwe tukola ki bwe mutambulira. Yes. So plan eyo bw'ogivaako ate kikufuula technical kutambulira kuki plan. Kati oli mu komiti ayinza okugenda n'ajjayo ekirowoozo ekirungi. Yes, kiba kirungi
naye nga tekiri mu lugendo luno. Yes, kati tuba tulina engeri tuba tufuna engeri gye tukiriratinga ku ebyo. So kati oli ayinza okujja wakati n'agamba kino kyenjagala, kati abantu baagala kino, naye ngaate oba omukulembeze olina okumanya abantu kyebakola kyebaagala, naye ate kiba kirina okubeera mu pulaani egy'okutekera. Naye kiba kirungi nti nno waba conflict eyo ejjayo ebintu bingi, era kati ndowooza kizibu nnyo. Sinalaba sikiwa nti nno waawuliddeyo mu mwaka guno ogumu ekitundu enkaayana zonna ezibaddewo wakati w'abakulembeze ne technical wing, newankubadde ebibiina bya njawulo tetunafunayo, ebyo byali byadda. Kati ngenda kubanga mpitako mu comments z'abakama bange nga bwegenda mu maaso. Njagala okutandika ne comment y'omukulu agamba nti Mr. Daniel ayogedde ku myala, twagala atubuulire lwaki bakkiriza haamu okuzimba ku mwala ate ne guleeta obuzibu mu bizimbe. Ndowooza nsomengemu bwe tuddamu bwe tutambula. Lubega Alvin we bali kubanga otulaba, ndowooza nti show ekutambulira ddala bulungi. Ono abuuza nti Oluganda luba luzibu lwa kusoma nga si gwaluwandiise. Ogira oddamu question y'omukulu oyo? Yes, Chiham Enterprises ye kampuni ezimba ku mwala. Okuva omwala ogwo gwazimbibwako, kubanga bw'otambula ensi endala tulina emyala mingi egibikiddwa, ate n'ekifo ekyo kyakyuka nnyo, kyakyukira ddala. Tosobola kumanya nti nno waliwo omwala n'ebikyafu ebyalingamu na kinnona, so n'obumenyi bw'amateeka awamu n'okulabisa ekifo obulungi. Ekifo ekyo kyakyuka nnyo, kati tulina ebifo ebikolebwamu bingi, kubanga ekyo ekizimbe tekijja kuvaawo weekiri era. Naye ate n'ekirala, kapasite y'omwala ogw'ennakivu gweyongera, gwagaziwa, ate amazzi ne gakonteyiningibwa mu channel, nga ne bwe gaba gategadda ku ki tegalegama, tegayanjaala. Kyova olamu nno n'enkuba eyasembayo, amazzi wali nga bazimba, wayinza okuba waaliwo obuzibu mu kuzimba, kubanga wabeerawo baba bazimba, wabeerawo ebikugira, gino emiti egiba gikwatiridde giwaniridde enkokoto eki, nga kasasiro bw'ayingira n'azibikira, naye okuba bamaliza ne baggyayo ebyo byonna wansi. Sikiwa nti nno waali wabaddewo amazzi, okwanjaala kw'amazzi, era amazzi gayingira bulungi nnyo mu kyano, gakulukuta ne gakola ki, ne gagenda. Ndowooza singa twalinayo era kampuni endala bwe zityo, twandibadde tugonjoola ebifo ebirala bingi. Nagamba omukulu ayogedde ku nsonga ey'abalandiroodi okupangisa abantu mu basement. Tugambe nti abantu abo tebakyakirizibwa kukolerayo era tetusuubirayo kulaba amazzi ganjaddeyo nga bw'akyogedde. Tuzze tulabula bannannyini bizimbe bano okulaba nti abantu bavaayo mu bifo ebitali, kubanga kati bwe wajja omuliro bwe gujja ki ekibaawo. N'olwekyo basements ezo zandibadde teziriimu bantu, era
tuwaddeyo obudde abantu okwetereeza kubanga tojja kukeera ku makya ogambe muno ki ogambe nti mugoba abantu mu basement abadde bateeseyo yes business. so tubawo obudde ne batereeza Nga tumaliriza njagala tutunuulire ku opportunities eziriwo. nyolaba engeri gye tuvudde nti ndapaka wano nga tetulina binnya Ebinnya tetubirabye. Ekyo kituufu ebinnya olina woosanze kasasiro Kasasiro simusanze. You're talking about Kasasiro. Onzijukisa. Lwaki okimanyi nti nsobola okutambula Kampala Road nga siraba nga nina akacupa and I am a responsible citizen nga sirina wenyinza kasuula nga KCCA wenteeredde nga nina kateeka mu nsawo. yes katwali waka Lwaki tedi bw'ogenda e Japan oba Singapore n'ofuna akacupa ako koonywedde olina kukatwala paka waka naye ate wano ku buli kizimbe kirina okuwankaaki kulina okubeerako dustbin naye ate tutaddewo ne buno budustbin obwa green obw'enjawulo. because twagala tubeere mu smart city nga kituufu it is a smart one. So waliwo twala ne wano plastic bottle so ojja kukalaba producer ajja kawa kamera ajja kukalaba waliwo akali awo kagundi kakusuula mu bucupa ne ku street kwe buli bulungi just lwakuba bwesudde nnyo. yes such that kubanga kati buli wamu awo oba toleese kasasiro buli wamu ye empisa zaalagawa abantu okutambula nga bali kateeka musawo katwali woonoosanga akabbini okasuulamu naye bwona ogenda nga buli wamu waliwo unemployment y'abavubuka waliwo ko opportunities KCCA oba mulinako projects ezirwaninga omuvubuka zayinza okuba ng'aganulwamu. tulina opportunities nyingi ekisookera ddala tubangula abavubuka wali ku employment service bureau esezibwa project y'abaana abasinga obungi tebagimanyi nali ngigamba abantu nga baga ate kisoboka abaana okumanya abaana bagimanyi buli myezi 2 tufulumya abaana abasukka mu 10 of course tujja kugamba muno buli omu ojja mutuukako naye tuteekawo embeera bw'olaba nga tukola enguudo tuteeka amataala ku nguudo tuddaabiriza obutale byonna bye tukola ebyo byakuteekawo mbeera n'omuntu sekinnoomujazi kuba kati eno TV si ya gavumenti naye olw'okubanga tutaddewo embeera tino osobola okutambulira mu kibuga n'okola emirimu gyo tuba tufacilitatinze oba tuba tuwadde abakozesa omwagaanya ogukozesa abantu kojeeko okubanga mubangula mu skills zemuwa abaana mu eyo project nyingi waliwo ebyokusiba enviiri services basically enjala ebyokubeekinga tulina ebyamasannyalaze tulina ne presidential skilling initiative eri awo ewandegeya ne wano mu Saabuwe programu nyingi eziriwo programu zo nyingi kati tukolera tetusasula era nabyo biringa skilling Uganda jangu na national ID ate ne bw'obeera refugee jangu ofuna skill yes kubanga etteeka lya Uganda ligamba nti nno bw'oba omugwira oli refugee oyina eddembe ng'erya ng'oli muwandiisi olina eddembe ng'erya munnansi okuggyako okulonda. So buli opportunity ebeerawo osobola okubangulanwamu obulungi nnyo. So tutunuulire ku challenges ze mufunye ng'ekitongole oba okusoomoozebwa nga mukola emirimu gyammwe. Naddala mu nguudo okusengula utilities, okusengula layini z'amazzi, layini za kazambi,
layini z'amasannyalaze oyinza okusanga nga siwegi layini yateekebwawo emyaka nga 2 emabega oba 3 ate ng'abantu beyamba besaavinga bangi ng'okugikutula okukolawo oluguudo balina kusooka kukola ki layini ndala ogwo nagwo omulimu abantu right of way omuntu okukkiriza kubanga projekiti ezisinga teziba na ssente za compensation okwogeraganya n'abantu okubawa fuuti 4 fuuti 5 okutereeza ekifo ngate kijja kubayamba ne value y'ekifo kye yeeyongera nga n'ekifo kiteredde so okubakonvinsinga abantu okumansamansa kasasiro nga bwe basanze abantu bazze bayiga bazze bakitegeera naye okusomesa okwo okunyukira mu bantu then ekya bannamawulire okunokolayo ebibi byokka batandise kati bannamawulire kati batandise okugyayo ebirungi ebikolebwa naye okubeerawo nga ebibi bye bajjayo byeraba ng'ate bwe bituuka ku bakyala abalungi ku zi TV tulabayo TV eteekako mukyala mubi oba muvubuka mubi bateekako bantu balabika bulungi naye bwe bituuka ku bino ebikoleddwa simanyi lwaki kamera zaagala nnyo ebibi so omuntu twesanga muno imagi egendera mu ekyo ng'ate yandibadde ng'ate ebirungi bwe tusinga tulaga ebirungi abantu nabo bagamba nti n'ekyaffe ekifo kakifaanane kitya kakifaanane bwe kiti that is more educative kiba kisomesa okusinga kiri ekikola ki ekizza emabega kubanga obwongo bwe bulaba ekibi naye ffenaffe tulibeerako ddi ekibuga ekyesanyu ate ng'eno ebyesanyu kubanga omuntu walaba ekifo ekisanyufu ekirabika obulungi eraba ebimuli ebirungi ng'agenda wali kuki ewuwe nawo asimbawo obumuli nalabye obulungi bulabika bulungi naye n'abuteeka ku kikomera ettaala zawali zaaka bulungi naye n'aziteeka ku kikomera security neyeeyongera abantu naye ggwe bw'olaga biri ate tebinspiringa nga tumaliriza waliyo coming projects KCCA ezeteekedde ekibuga ng'abantu tebannazimanyako naye nga zinaatera okugguka nti osobola ozitugambako ne tubeera excited nga tuzirinda okuluŋŋamya ebyentambula mu kibuga transport order in the transport sector netuddako okulungiya ebizimbe awamu ne frontages abantu ekizimbe kiri wano kizimbiddwa olubalaza weeruli waliwo ettaka ate wali tukozewo okwoni so wano ekifo kino nannyini kizimbe abalina okulaba ng'akiteekako peeva akiteekako enkoko okulaba munno tujja ebisooto mu kibuga ebizimbe tebabiteekako access people with disabilities working on frontages painting structures and organizing the transport sector. Ababadde naffe abatambudde naffe nsuubira nti mulina kye muyizeemu era gwe oba oyagala ekibuga kyo endowooza nti ojja kubanga otambulira ddala n'abateesiteesi b'ekibuga oba abo abateekerateekera ekibuga tukirabe nga kinyirira atutegeeza nti kiri kutambulira ddala ku sipiidi ya waggulu nnyo mu ngeri y'enkulaakulana so tusuubira nti emirimu gijja kweyongera enkulaakulana weebeerawo emirimu gyeyongera unemployment n'akendeera ffe tuba tuwiininze nga bannayuganda ngenda kusaba osiibule abatulabye olunaku lwaleero osobola okulekerayo bannakampala akatalekeka bannaffe bannakampala tuli mu kiseera minisitule y'ebyobulamu yatugambye nti tulina okwegendereza ekirwadde ky'Ebola tunaabe mu ngalo twewale okubeera mu bifo ebinatuleetera obuzibu kahaaga kasigalize ewaka gwotrustinga tukwatakwata mu ngalo ekibuga kino kyaffe Kampala waffe tetulina kibuga kirala kapito ndala Kampala tulina okumulabirira ng'owa ekizimbe ekisiige
owakacupa tokasuulasuula woosanze katwalire awali kasasiro bakazzeeyo eka bakatwalire mu kasasiro omulala. Owa boodabooda weefuge, si bino byakuyisiza buli woosanze. Owa takisi kasasiro tetumumansamansa. Tugende mu butale tetusuubulira ku nguudo, amakubo gakutambuliramu emmotoka awamu n'ab'ebigere. Tuteekawo maaliyo ejja kwonooneka, enkuba bwete bwejja omuntu ajja kugirinnyamu emaaliyo. Genda mu kifo ekirambulukufu. Mwe abazimba mufune pulaani, muzimbire ku pulaani. Atannafuna layisensi sasula trading license yo, sasula obusuulu bw'amayumba, kubanga akasente ako tukakozesa okulaakulanya ekibuga. Ffenna tulabirire ebyo ebiteekeddwawo, ebitaala. Ng'olaba awalampa ekitaala okukibba loopa, oba mukwate omutwale ku poliisi bw'oba olina amaanyi. Naye oba tolina maanyi, oba togalina, kwata vidiyo tumulabe, kuba ekifaananyi, tujja mulondola, tujja mufuna. So n'olwekyo tubaagaliza olunaku olulungi olw'abajulizi gye tunaabeera ffenna mu maka gaffe. Tulinayo ne Heroes Day olw'abazira nalwo lujja, awamu n'enkulaakulana okugitambuliramu ffenna nga bannakibuga. Weewaawo tweyanziza nnyo, tweyanze wano tetugenda kuba nga tusukkawo. Njagala mbasiibulire wano, tujja sisinkana olunaku olw'enkya, essaawa zijja kubeera 2 ez'okumakya. Leero twogedde ensonga za kibuga kyaffe, era nga nsuubira nti otegedde obuvunaanyizibwa bwo nga ggwe awangaalira mu kibuga akikoleramu, nti olina okuba nga naawe olinako ettoffaali ly'oteeka kubanga tubeera n'ekibuga ekiyonjo. Kwagaliza olunaku olulungi, enkya is a public holiday, agenda okubeera ewaka tusabireko ewaka kubanga Namugongo tetwasobodde kugenda, naye osobola okukuŋŋaanira kaawe waka ne famire yo ne musaba ne musinzaawo Mutonzi nga tujjukira abajulizi. Mubeere bulungi, mweraba. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.